Yes, omulungi aliko EBS TV nate kulikayo omulango obw'abakama baffe. Bwe bityo tukomyewo mu katundu kaffe ak'okubira ka program ya Sibyangu olunaku olwaleero. Naye era nensigala nga nkujjukiza nti ennaku z'omwezi nga 4 omwezi ogw'okumi jangu wano ku Church ya Pastor Iga Augustine oje owennonera empeta ey'omukisa abakyala bananga abali obufudde nnyo mu COVID-19 jangu none empeta okomyewo omwami wo yene yamutwala ajja musesema akomewo jangu none empeta ey'omukisa mu mirimu gyo gyonna gy'okola jangu none empeta ey'omukisa mu buli kimu osobola okubanga okutambuza obulamu bulungi nnyo ate era netukujjukiza nti ennaku z'omwezi nga 15 omwezi gwe gumu ogwo omwezi gwa mukisa jangu none red pen yegenda kukolera ki bingi bye tukola n'oteekateeka bizinesi n'owandiika no budgeting budget neefa n'oddamu red pen eyo nkukakasa nti bw'onooba nga ogirina mu bintu byo byonna by'obala bigenda kuba nga bigenda mu maaso bulungi nnyo tewali kigenda kuba nga kyasazibwamu kubanga egenda kuba nga ya mukisa ya buli kibi kyonna ekiba kiteekateekebwa kiba kisazibwamu nate nenkujjukiza nti Pastor Andrew Jengo yina akugamba nti ennaku z'omwezi nga 1 November jangu ofune amafuta ag'omukisa jangu weenonera amafuta ag'omukisa osobola okuba nga otambula mu bulamu bw'ensi nga nawe weeyagala nga nawe olinga nze Princess Agatha gwani atayagala okuba obulungi munaye nkujjukiza nti era ojjukira ebyo byonna ojja n'ensigo ya mitwalo 10 n'osobola kuba nga onwennonera emikisa jjo ng'ofunye empeta ofunye red pen ate era kyekimu n'ofuna n'amafuta ag'omukisa katugende mu maaso program yaffe olunaku olwaleero eya Sibyangu mbagambye nti tugenda kuba nga tutuukira mu kkubira omusajja essimu tusooke twogereko naye musajja tomanya yizo osanga bwe yazaala abaana abasatu n'awunga buwunzi n'abula buuzi nga tamanyi oba sinaki nga waliwo ekyatuukawo ekitali kituufu tugenda sooka twogereko naye bwe tunaamaliriza awo tulabe ekiki ekiddako tuddukirire omukyalo ono nga tumanyi mu butuufu kiki kyaliko yes kati ogenda kumpako ku namba y'essimu eya bbaawo ey'omwagalwawo ereeta eri 07 54 19 66 56 Hello Mr. Chiwano kajabale ssebo naye yogerako nnyo mukwano osiibya bulungi Hello osiibya bulungi naye yogerako nnyo taata kakati Hello bambi noonya netuwaka twogere waliwo ensonga enkulu gye njagala twogereko mukwano Wanji Balanye agenda mu maaso ne program ya Sibyangu omusajja no essimu atandise ogijja kwatandise ogifuula busy naye katusoke tumulemereko katono bwe abaaganye tetuna kijja mukolera tugende nentuyezize omanyi ebiseera ebisinga omuntu nga wuzizza omusango kizibu nnyo okulaba essimu gy'otamanyi n'ogiwa obudde naye mbadde saagala mwami Kiwano katumusalira omusango nga tetunaba kumanya kiki Kiwano olwaleero baba simanyi sajja essimu oba amaze n'abuuka simanyi otera mukubira ku masimu ag'enjawulo nkubirako ku yange n'okuya muganda we ne kuya muganda we kati oba yekengedde bwekengezi
wali omutiisatiisizaako mukwata kyo tekijja tugaana genda maaso ne puroguramu yaffe ya Sibyangu mikwano gyange bwena ali gy'oli ng'olina ky'omanyi nti kisobola kuyamba omukyalo ono ojja kuba oyitirako ye ennamba y'essimu gy'olaba eriko Princess Agatha musajja katugira tumwenenya tusooke tunoonye solution yono omukyala omwami tumukubiddeko ndowooza babaddeko muwulidde nti agezaako okwogera naye ogedde kitono oluvannyuma n'avaako tetumanyi lwaki oba nga bw'omanyi nti oba ozizza omusango oba n'okwekengera kungi ye mwattu yakuyamba n'essimu n'agireka kuba abasinga bw'amala okudduka n'essimu abeera akyusa layini naye ffe ekyo tekijja tugaana okuba nga tugenda mu maaso n'okuba nga tusondera oba nga tuddukirira omukyalo ono kulaba nti ava mu mbeera eno mukwano gwange gwena ali ku ABS TV genda kunnyamba iyi namba gy'olaba wansi eriko Princess Agatha ojja gikozesa ojja kugyeyambisa mu ekyo kitono n'ekinene ky'olina mukwano tusobole okuba nga tudduukirira omukyalo ono maama wange sooka oyongere otubuuliremukko olina b'omanyiiko ab'eŋŋanda z'omusajja ojja kwongera ku ddoboozi mukwano babeerawa ojje omanyi ne gye bamuzaala taata w'abaana kuba waliyo omuzeeyi we yekka muzeeyi taata muzeeyi taata yakimanyako nti wazaala abaana basatu yakimanya kuba twamukubira essimu n'akimanya nti mutabani wa kudduse era yakimanya kati go magezi kige yakuwa oba nga ye taata kiki yagezaako okukola yagamba kasooka abuulirize wonna mu bantu baabwe tanaba kukuddiza feedback tanaba kubuuliriza kati ate balamuwe naye mulamu we yenna gw'omanyi nina naye akyamunoonya akyamubuze kati awo obeera opangisa obeera omusajja yali yakuzimbira wembeera era mbeera wa mulamu wange twazimba okumpi ne wa mulamu wange mwazi omusajja yali yakuzimbira nazimbira wakayumba bambi awo no awo kati mpuliddemu akamusaasiramu katono waba takwiteyakuleka mu muzigo naye nga waliwo wosobola ogamba nti osobola kweyiyiza okubaako obanga kulundirako oba kukola kikubaako kyokolerako oba ka bizinesi konna mu ddaala kozi omudaala kuba wafunda singa omulabi waffe omulungi aba ayagala kubaako ka bizinesi akatono kakuwa ng'olina abaana bo kiki osobola ogamba nti kino osobola kikola nga still nina abaana bange bana abasatu nsobola okukola nsobola okutunda ebintu oba byakulya awo ewaka wenyininyini wobeera osobola kutundirawo waliwo wali bizemu osobola kukolerawo kati ng'enva ng'ezo zo zisobola okutambula kubanga eri ewaffe teriyo nyo batunda enva ki kyotegeeza byennyanja zenva abano naawe ndeka kati zino endala bijanjalo binyeebwa kyo bakiyita kyekyo anti eyo balina kula dduuka era nti ogambye nti nva nze mbadde manyi byonna kasaba babikozaamu ne balya zibanva si bwe kiba zonna zibanva taatawo ne maama wo ngambye bakyaliyo balamu bali balamu bakimanya nti wazaala abaana basatu nyabo bakimanya kati bo kiki magezi kige bakuwa kumanya mwene embeera bakimanyi nti muko waabwe yadduka bakimanyi olimba omanye abakyala lave baziba amaaso ne mukwekerera oluusi n'omusajja wanga talina kyakuwadde n'ogula ebintu nga munaye mutabani wamwe abawadde olabye kati wabagamba kituufu maama ye takimanyiiko okiraba sisita wange yakimanyi n'omukuutira ate tomugamba kuba singa tewamukuutira singa yabagamba lwaki toyagala bakimanye omanyi lwaki bano abaana obalaba butuufu n'oba onookola otya tosobola omukono ogumu kizibu era bweki kati bw'okweka maama wa yakuzaala n'akuyonsa n'akukuza gwe n'omukweka bw'olinawo abaana gwe toba nti kiba kikyamu ng'omwekweka nti bbawo yakudduka toba nti kiba kibi kikulu maama mulwadde alina puresha ekyo si kyekiri awo ekyamaanyi ekikanga nti mutuufu kiyinza okuyitira omuzadde okufuna puresha mutuufu kweti gwe sooka okubemu akafaananyi muli bw'anaakigwamu n'akimanya nti bbawo yakudduka oli eno obonaabona tolina kyakulya tolina ekyo kyekigenda omukubisa puresha afe naye singa ogenda n'omugamba nti maama omanyi embeera yakyuka omwami yadduka nandekawo nina abaana basatu sirina kyakulya ate at least nze ngamba fine kijja mulumanga maama naye ajja sobola kudduukirira
ojja mugamba nsuubiza nti ogenda mugamba otamugambye nja kwejjirayo essimu kati mwegambe ojja mwegambira okay kati sabayo ku buyambi ku bantu baffe nsaba obuyambi eri abantu bonna ojja wekubira enduulu ne pasita yiga tomwerabira naye mukoowoole gyali buli omu yenna mukoowoole saba obuyambi nsaba obuyambi eri abantu bonna abandaba ba DSTV abekisa bonna abazira kisa yes abandaba alina kaalinawo yenna nyambe yes yo saba omanyi maama wange kana akaseera kako obwedda nze njogera okimanyi naye kano kaseera kako bw'oba weekubira enduulu ng'oyagala kuyambibwa si engeri gy'okubamu enduulu kati koowoola bomanyi tebasobola kudduukirira koola mama fiina gye nyambe yes nga bulijjo era bw'akikola ku balala b'endaba nange nsaba buyambi bwe anyambe ku baana bano kuba abaana bakaaba bayonka nnyo banywa naye ng'oluusi sirina byakubawa baatandika okunywa banywa kati olwo obanywisa ki tokola kyekinsiiga okwewuunya tokola kati obanywisa ki kyayi mukalo ofumba amazzi n'obawa fumba amazzi kyayi mukalo nombawo ne banywa kuba amabeere tegabakusa bakaaba tebayonka okuyonsi ogambe mpozi bawezeza emyezi emeka mwezi gumu n'ekitundu bambi bukyali buto banaye bakyali bato okunywa kyayi mukalu banange bataata abali eyo abasajja abali eyo mweddeko lino libassanyu lyammwe abantu abo seera lwaki osituka n'olekera omukyala yika yaba atoba bambi mbadde nkusa ogamba bamuyita kiwanuka Emma taata wange Emma gy'oli na buli muntu yenna amanyi Emma atulaba wano ku ABS TV bambi nyamba omunkoowolere omugamba asobole okudda ajja ataasa abantu be ajja ataasa abaana be kale omukyala amuleke naye ataasa omusaayi gwe simanyi oba waliwo obutakkaanya kubeera tombuulidde ye tampadde chance eyogera naye okitegeera naye ne wabawo obutakkaanya koma akafaananyi ojjukire nti bano baana bo omukyala ono teyabeezaalamu lwaki oba odduka nobalekawo lwaki abaami embeera bwebijja mutulekawo ne mudduka kiba kibi nnyo mbadde mbasaba nti mukadde kano akatono ke tusigazizaayo nange nyongera bakoowoola musitukiremu naawe ekyo kyonna kyolina ojjaositukemu tuyambe omukyalo ne namba z'essimu ezo zemulabaawo wansi eyo gye mulabiko Princess Agatha musobola gikozesa ne musobola okujja ne tuyamba omukyalo ono siibula abantu baffe nga bwengalawo puroguramu y'olunaku olwaleero abalaba ABS television n'abagiwuliriza mwenna balamusizzaako yes omukyala wuyo bwatyo bwagambye yagambye ate abalamusiza nate mbajjukiza nti olunaku enaku z'omwezi nga 4 omwezi guno ogujja temwerabira okujja wano Pastor Agasiniga mwenonera empeta mubizzeeyo lwaki mwagala sigaza ebyo byonna ebyabaddeko mu covid mujje tule mufune empeta musobole okwewonya ebyo byonna ate era n'abajjukiza nti enaku z'omwezi nga 15 wano jangu ono ne red pen oyinza okuba nga ogimanyi nga red pen naye egenda kubanga efuuse kinene mu makaago jangu oginone ejja kusazaamu buli kimu ekyagaana okutuukirira ate era ne Pastor Andrew Jengo n'akujjukiza nti enaku z'omwezi nga 1 November jangu wano waliwo onone amafuta ag'omukisa osobole okuba nga otambula mu bulamu bw'ensi nga weeyagala ko ebyo byonna jangu n'ensigo ya $10,000 ojja kuba nga weefunira buli kimu kye weetaaga obulungi nnyo naye nkujjukiza nange Princess Agatha nti oyagala kulanga naffe olina bizinesi yo tugenda mu Christmas jangu tulange naawe twabawadde offer ya kuteesa nammwe buteese muwendo tugenda giteesaako jangu wano ku ABS TV obenga osobola okuba nga tuwa bizinesi yo tugikulangire oba bw'oba tosobodde kubako enamba y'essimu gy'olabaawo oba kuba ku namba zaffe z'essimu 0751 075 98 92 0751 oba MTN 0781 54 26 66 ate era Airtel tulinayo ne 0751 32 62 67 ezi namba zaffe za marketing ojja kuba otufuna bulungi
omuwendo gwa kuteesaako mukwano wange omuwendo gwa kuteesaako tujja kuteesa tulina packages ez'enjawulo tujja kuwa package ez'enjawulo gye tuteese tusobole okulanga emaali yo ate era nentumirako Sheeka Umalo Sheeka yasooka ndowooza okuba nedduwa ekyasinza okuba ey'amaanyi asangibwa wali enansana banange nkutumiddeko nnyo Sheeka waffe omulungi ali wano mu kizimbe ku ABS TV ali mu kizimbe ky'e Kawaala kutumiddeko mukwano gwange mbagamba batya nti wasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nentumirako ne pastor wange omulungi dadi wange Pastor Augustine Yiga era nembajjukiza titemwerabye ennaku z'omwezi nga 4 mujje muno n'empeta banange mujje muno n'empeta ewa Pastor Augustine Yiga yakomyewo ku luno bangi mbadde mwebuuza abadde wamu badde mujja mu counseling ne mugamba nti temulabako naye ku luno waali jangu ono n'empeta yo kuba kati ngano ngenda gata njagayita amadda ga nabbi jangu ofune empeta mu madda ga nabbi osobola okukyusa buli kimu ekyaganya kubanga yakava ku lusozi by the way yinza okujjukiza abadde ku lusozi ebbanga ddene kitegeeza nti bwoba obadde ku lusozi bingi byabadde asabira abadde asiibirammwe abadde asabirammwe mujje munone empete ejjudde ebyamagiro omusajja we yeweerayo n'agenda ku lusozi n'abeera mu nsi ebbanga eryo lyonna ng'asabirammwe ng'asiibirammwe kyekitegeeza kinene jangu ono n'empeta osobola okulongoosa buli kimu ekyagaana sigenda suka wano Princess Agatha onakubeera lwa 6 ssaawa 1 mpaka ssaawa 2 sire bulungi mulaba